yatukwaniza nnyo nate mukatuuso kaffe aka ensiitaano 2026 nga muleero tuleese omukulembeze omulala era nga aliko ekifo kyeyagaliza mu Mukono district. So omukulu gwe tuleese munnabyanjigiriza tugambe Kasiggu aliko omukulembeze w'abavubuka mu Mukono Town Council, yaliko LCP chairperson Mukono Town Council, yaliko meya wa Mukono municipality era nga yagitandika yali wankizo nnyo mu kulobinga okulaba nti Mukono egenda ku status ya Mukono municipality. Yaliko omubaka wa parliament Mukono South era yaliko omukulembeze yakulira banne nga bwe bava mu Buganda gye tuyita Buganda Caucus nga Ssentebe n'ebirala ajja kutubinnyonnyola mu maaso awo nga tugenda mu maaso n'emboozi yaffe gye tulimu naye. Tukwaniriza ku Gaagano TV mu katuuso kaffe aka ensiitaano y'ebyobufuzi 2026 Mukono Greater Mukono. Njagala okubalamusaako mwenna abatulaba ate nange njagala okubeebaza olw'okunkyalirako wano ewange awaka. Twongere okunyumya ku biri mu nsi. Nsaasira abafunye ebizibu ate era nsanyukira wamu n'abafunye ebirungi. Mukama mu byonna agulumizibwe. Okay. Omuntu atakumanyi wali badde omunnyonnyola otya tisenyo Muyanja yaani? Muyanja badde omwogeddeko. Muyanja y'omu ku Namukono ate abakulembeze mu sekita zonna ey'ebyeddiini, ey'ebyemizannyo, alina obukulembeze buno obw'ebyobufuzi ate era omuweereza mu Bwakabaka bwa Buganda. Ndi musajja musomesa ddala omutendeke, diguli yange nagifunira mu Makerere School of Education esooka ate era neneegatta ku Uganda Christian University gye nafunira masters degree mu Human Resource Management in Education. Olwekyo bw'oyogera omusomesa tikitegeeza kubeera ku lubaawo lwokka, wabula tuyamba n'okutereeza abantu abalina bye baagala okukola mu byensoma eyo. Ndi ku bukiiko bungi obw'amasomero era nga tuweereza okulaba nti omutindo gw'ebyensoma gwongera okuba omulungi mu ggwanga lino ate n'eri abantu abaana be tusomesa be bagenda okuweereza. Mpangaalira wano mu Mukono ebbanga lyonna. Bwe njogera Mukono ntegeeza oyinza okubeera Ekisoga naye Mukono, oyinza okubeera Nabuti naye Mukono, oyinza okubeera Nasuuti ate kati kemwatandika obitematemamu waliwaga nti ate kati gyoyogedde Buyikwe naye yonna twogera Greater Mukono nga bwe yali. Yatwalanga Mukono nga yatwala Buyikwe, atwala Buvuma ate atwala ne Bugerere gyoyita Kayunga. Honorable Muyanja Ssenyonga mumuwulidde bimukwatako CV nene ezitowa. So nga eggwanga lyeteekateekera okulonda kwa bonna, actually tubuzaayo ndowooza emyezi nga 10 tugende mu kalulu ka bonna. Wabaddewo envuuvuumo ezigamba nti Honorable Muyanja okomawo mu byobufuzi era tusaba ekigambo kive gy'oli ojja mu byobufuzi. Tubadde tukumanyi ng'osambira eri naye ojja mu byobufuzi ojja na kaadi ki era wa? Kuba tuwuliddeko Mukono municipal, tuwuliddeko district chairperson, kwegamba empawa nnyingi nnyo mu general public eyo gye tuyitira. Olowooza lwaki bwe woyogera erinnya likubaganya? Era erinnya Muyanja Ssenyonga abalibiddeko ssente mu gavumenti bangi.
nga bo balowooza nti bw'ogenda n'olimba owa pulezidenti oba bitongole by'okwerinda tuvuganya muyanja ofuna akasente gwe n'olya kati oli bw'omukanga ni muyanja yajja ku bino enteekateeka yange eri yali kwesimba ku bubaka wa paaliyamenti mu kitundu mwe nali kubanga engeri gye banzibamu kati yonna twagimanyi oluvannyuma nga batabuse n'abaagikola yonna kati tubamanyi n'engeri gye baagikolamu n'olwekyo kati ttiimu yange yeetegese okwaŋŋanga enkola eyo gye baakozesa n'olwekyo siga nti ajja aba yawummula mbadde mu kye bayita sabbatical leave naye nga kumpi buli nnaku nze nkola ku nsonga z'ababbiddwako amataka abanyigiriziddwa ababooda ze bakutte nti talina elementi biki talina driving permit amasomero gonna mu mpatta nkyaliyo mu mpunge gyendi munakisunga tiwali lunaku lwonyinza kumalako weekend nga bagayi nti ntudde waka olumaze okusaba mu St Andrews nentuula awaka wabaawo abalina emirimu ebibiina by'abakyala byembadde nkolako mu ebiri era bye natandikawo n'olwekyo tubadde mwetuli nga tuweereza obuweereza obw'enjawulo nga bwe tulindirira ate Mukama kyanaasalawo tukizeeko kubanga byonna yadde obweyagaliza naye wabaawo okusalawo kwa Mukama n'olwekyo tewabadde nnyo kyamaanyi kuba mu paaliyamenti naliyo kisanja kimu n'okuba meeya olwamala okitereeza nembeerawo ekisanja kimu naye ennaku zino babaagala okunyiiza abalala buli omu kati bamanyi nti engeri gye nnamanya nti munnange nwanagana na kibiina kye nakolerera kuoli okukugamba nti olw'okuba nagamba togikwatako nze mu byasinze naye nga bangi abagamba togikwatako kati olaba beegazaanya bulungi ne NRM party naye nze ne baleeta akakundi nti bagaa togikwatako naye byabufuzi byabwana emukono era batulaba n'abakulu bonna abali mumanyi nti emukono waliyo obuzibu bwabwe omuntu addira ensonga ye eri pasono gwe wawola n'atakusasula eyakunyaga gwe wasuuza ettaka nayagala agifuula ya byabufuzi kati gwe abatamanyi n'ogigatta natuuka ekiseera nendaba nga ate sikyalina lugendo nenga nti waayi kaŋŋende bwe banjagala neŋŋenda mu kibiina kya National Unity Platform era amangu ddala ne banfuula omwogezi muyite Sekamwa wa Mukono abatuusaako amawulire era kyova lwabawo press conference ku kitebe mbaayo nsobole okufuna amawulire omukulu g'abayogedde principal waffe ate nga tuuse ku muntu owa wansi kati ate ekyo nakyo ne bakitya kati ne badduka neyo bagendayo oyo muyanja aze kubega mukole bwoti nimugamba nti teri muntu yali avuddeko mu kibiina kya NRM n'agenda nemubowa nemugamba Nambese yali azeeko okubega nti nedda Kalwanga yali azeeko okubega nti nedda Patrick Nsamba yali azeeko okubega nti nedda omuntu bw'ava mu kibiina ekiri mu buyinza aba avuddeyo lwa bizibu byasanze ne banne kati gwe bagezaako okubalimba eyo baba bagezaako okulaba nti bakukyaya ogane kubeera comfortable ne gy'olaze nze mbadde sikyusanko kibiina kubanga from day one ffe tukulidde ku mulembe gwa Museveni era muwagidde paka ekizibu kyange kwogera mpozi mazima bw'oŋŋamba nti ebbiri n'ebbiri si gyokukasa ogikwatako kyokka ne mu paalamenti n'ebintu bingi bye nayogerako ebyamazima nga omusolo gwo OTT sugar bill coffee bill 2020 kweganga jeri wali wa blacklisting anaga naye nga nze mbiteesa ku lw'obulungi bw'abantu n'eggwanga okutwalira awamu ebintu ebimu byali bizibu sugar bill ng'ogiraba bagireese nakatolaba bakyagugulana ensonga y'ekikajjo teterira kati nze nga mbagirayo nti alimu omulimi w'ekikajjo ono asaanidde okuba wa priority ne bwe ba board atuuzeeko abantu abasukka ku omu ate abeesimbu abamulwanirira ku miwendo agane kunyigirizibwa b'amakolero ekyokubiri
kati ku coffee bill ngambaga toyinza kuleeta tteeka ligamba nti oli bw'anaalimanga emmwanyi nzizika ajja kusibwa emyaka bwegiti kati ebyo ate nenkola mbu ensobi bwe yasinga obubanyiiza ne ŋŋenda Mmengo okunnyonnyola ensonga ezo Mmengo netuwa sitandi yaayo naye nga n'okugenda Mmengo tetugenze nga okwejalabya Mmengo ye taata ye maama bino byonna kati ebyemmwanyi ezirimiddwa gavumenti ya Ssaabasajja erina kinene kyetaddemu okulima emmwanyi nolwekyo bwoba ogenzeyo okuwabula tukyali kibi nolwekyo kati abeeno abayagaliza ebyabwe abaagala okubba ko bagenda banona ssente mu bitongole ebyo tugenda tulwana n'ono nakati bafuba basiga enziro balimbe naye ekikulu gavumenti naye ekimanyi nti singa beetunula amazima obukulembeze bwange bwagiyamba nnyo okukyusa mukono NRM yafuna erinnya ddungi nnyo nga nkyali mukulembeze wano kubanga kati byonna byolaba bakayanira zina bibateerawo KCCA etwala ebisaaniika emukono nze nagula katikkolo KCCA ezimanya gundi azimba akatale nasooka nakagula na ssente zange ng'omuntu nenkawa abantu bakoleremu era kanso nekatwala sirwanga nbampadde 10 ebitundu ebirala tebirina limbo nze limbo nagiteekawo dda weeri mu mukono kati nga nali omuntu abajjirayo emirimu egibeera omukulembeze gye yalikoze egitamunyomesa egitavumaganya naye kati embeera ezeero betulwanagana nabo sijja boogera mannya naye mu mukono babamanyi nti bo balwana ntalo zaabwe eziri personal naye empale ez'okuba beekuusa ku bitongole ebyasemwayi bawandika ripooti ebyo naye mu kuteesa teri atakimanyi ne boogenda kwansad basi emiwendo gyakkira ddala emmotoka ziri ku 5,000 bodaboda 15 kwegamba ezaali mu mitwalo ebintu bino emikyeggambe tubikolera abantu naye olw'okuba bambi bo tebabimanya okukusoomozebwa kw'amaanyi era omuzungu nanyinikyo nga akiwaayo yali munakuwavu nnyo eri ababaka ba paalamenti abakopa ekintu ekyo nnyo agabo balemesa bizinesi lwa byabufuzi naye nga sibyali byabufuzi nze bwe natunuuliranga ebintu mu paalamenti kye nakugambye nga ntunuulira ekintu mu butuufu bwakyo nze saamanyanga tiwaliwo abakifunamu naye baali gavumenti banagiwa gavumenti yawe egamba nti gwonamalanga kukuŋŋaanya n'otuwaako gavumenti zonna egamba teeka ssente ku akawunti otubalire ezizo tukuwe nyetera okubaawo mu kunoonya kaadi oyagala kaadi ya nopu ebikolwa byonna ebirabika biraga nti oyagala kwesimba ku kaadi ya nopu ate nga olwedde wabaddewo abaliyo singa Honorable Muyanja olemwa okufuna kaadi kyekiddako ate bw'olemwa okufuna kaadi osobola okuweereza mu bifo ebirala kubanga ensi ebeera enkomerero ate osobola n'okubaawo n'owummula kubanga n'abaagala okubba oba obasazeeyo nakugambye abantu bangi abakubbirako badduka eyo mba Haji Moses Kigongo olwo omusajja ye mubi ne badduka eyo ku secretariat mutuyambe batuwe ssente tulwanyiso naye oli akubuuza kuba waliwo neyambuuza ku secretariat naye kibi ki kyoba okoze ggwe lwaki ggwe batya eyo teriyo ba opposition balala teriyo bali bavudde mu movement ne bagenda eyo ne mugamba ne chairman we C5 yali wenale ne mugamba bonna ne babasomera naye lwaki ggwe baleeta ne mugamba eri empala neba personal ate n'okutya kubanga bangi wano mbatunuzaamu omudumu ku kibba ttaka wane mukono ku kibba ttaka ekyetume baali balitwala lufula nga bafunye n'omulitwira kati wuyo gavumenti wegenda otuzimbira abatu endala kati singa babitunda naye ebyo byo tibabitunuulira bakutunuulira ng'abalemesa obuweereza bwonna babwerabira andi abantu bwe balimbalimba tibaa tebabimanyi bino kali byemu recordinga byemubikwata ababira batibawerako 20%. Kati ekibira kye Namyoya nze nali meeya n'ekiremesa
naye tuwulire era nti abakulembeze abamu ate beewamu zi ploti mu kibira kati bagamba Musaayi Muyanja bw'akomawo ajja kwongera okutulemesa eyo waffe empunge wawa Katose omanyi n'ekkubo baali batemamu musenyu wadde Katose ng'ekkubo ligenda okugwamu balisimamu musenyu eri empunge nerigwa namu balisimamu muki omusenyu kati bw'obayingirira awo musajja mubi ate ne gubanyonnyola talinda kumanya bubi bwo agendera awo ne bamulimbalimba abalonzi mutukola bubi nnyo mwali badde mufaayo ebintu eby'ensonga kubanga eggwanga lino terigenda kukoma nkya naye ekikulu kye twebaza Katonda ti Mukama katumusabe obulamu ate tunuulire binaddako naye nga ekijja kyekijja bwe baba ngambye nti Muyanja gira omulamu oba tuweerereze wano ogendawo bwe baba nga tebakutadde mu kifo kyonna nafuna dda scholarship ogenda okusoma baali baagala mbu nsome PhD nga genda mbeeramu ebyo nsoma kubanga wennima we wali ate wasobola okuvaawo emmere abaana ne bali mpola mpola ate nekikulu okwekumanya nti olina okukola adjustment sebe abantu abasinga ekibulya bikwano gyange bali kola adjustment kati nze ebintu byange byonna saabikolanga ng'emupi nabikolanga ng'omuntu w'emukono emmere njigula mukono restaurant zaffe wali mu industry area gyendya emmotoka bagyoleza mukono ne bemba wakunywa kasoda nkanywa mukono gye kakyagula olukumi nga kigenda kutwala emyaka okuddawo okufuna omubaka mu constituency yaffe agenda okuteesa alumirwa abantu abali ku mazzi alumirwa abantu abali ku lukalu aleete proposals zolaba nti zigattako ng'era oli buli wamulaba mu house agamba oyo yakoze research agenda kuntulisa ate nga gwe mulimu gw'omubaka n'olwekyo first of all Katonda alina plan ya buli kintu n'abo abatwewerera alina plan kubo kale njagadde kukulaga nti siri mupya era sigooka naye waliwo kati olya kuwayiriza ogenda ku 5 atera akangiremu mukulu bakaluba mukulu bakaluba aba yankola ki nze namugjayo mu parliament ayine ku 5 gyagenze mu Mulumbe bajjaga nti kiri personal n'olwekyo njagala abantu bagaane kulimba nze yadde nagamba bwe banantuma naye ate tontuma wali muntu mulala kulwana naye ontuma wali omuntu nga ngenda kubaweereza kuba nsobola n'okuweereza nga siri mu ebyo era tulabye ekyo kikoze oli mabbali naye nga abantu siina nusu ya gavumenti nze okuva ku ntalo zonna ezibaddengawo mu disitulikiti y'Emukono nga balwanagana jjukira ebiseera bya bamwami Lukooya alwanagana ne ba Harriet Nankabirwa bagendanga mu State House teri yali andabyeyo nti ngenda okuloopaloopa nti nakubikolayo nze mba ntunuulidde emirimu egiyamba omuntu kusetinga stage za boda mu kiseera ebyo kusetinga babutale kubasomesa mirimu egy'ebyalaani okutunga okusona enviiri ate bwogende projekiti yali awo ey'amaanyi nnyo abaana abawala ebyo temuyinza bimanya temumanyi nti omuntu aba yeewaddeyo yeesaddaaka nga nakati okukomawo obuweereza ng'olina b'oyomba nabo abaagala okulimba gavumenti nti tufe tumulina tugenda mukolako oba okoze kibayita sacrifice naye abantu baffe nabo tubamanyi babakolera sacrifice kizibu nnyo wenabeera meeya n'oyita wano okuva entaawo okutuuka ensuube okutuuka ekirangira buli kasomero nga kagamba nti omusajja oyo yajjanga mu biseera bye bya meeya n'aweereramu n'abaana nga balowooza ne gavumenti yempaki sente nasobola okusakira ekitundu kino nengenda e Germany nendeeta omu Germany buli somero nga tuliwo entebe byonna Mukono Muslim Lweza Nabuti primary ani netugazimba olwekyo njagadde okulaga nti ebyo bitiisa abantu kubawo benabikolangamu bonna tibafanga webali kati buli kaseera baba bayaayaana muyaja komawo taata komawo nobaga munange ate waliwo abandi obubi mwe mungamba nkomewo ate mwe temusobola banganga naye nga generally nti eyo embeera
Okay. Yes. Mubiwulidde eby'omubaka Honorable Muyanja Ssenyonga. So tugende direct mu Mukono South gy'ogenda okwesimbawo ku kadda singa onaaba ofunye kaadi ya Nuupu. Emyaka 5 gino gye tugenda okumalako nga toli mu Mukono South, mu kulaba okukwo wali enkyukakyuka, waliwo obukulembeze? Nkugambye nti ekisooka omulimu gw'omubaka kuteesa. Gwegenda ku Hansard wekka olabe ogambe ndi emyaka gino ena nsonga kyebadde kuba okuteesa kwa njawulo. Waliwo olina okugamba ku kintu nga mu Honorable gundi bw'ayogedde nange nnyabo w'ekitiibwa sipiika bwe ŋŋamba. Genda ku Hansard olabe Muyanja yali akola buvunaanyizibwa ki eri eggwanga lino, eri ensonga yonna evuddeyo ng'ekwata ku ggwanga, okutyoboola eddembe ly'obuntu, ku mbeera z'abaana, nali ku kakiiko ka children's rights, nali ku kakiiko aka environment, nga I could not compromise ebintu ebyonoona obwonoonyi. Kati gwe njagala obuuze ani ebintu bibadde eyo kozi kati ebiriyo by'oyinza okulaba babawaayo obutebe 2 awo ne babawaayo ne katenti olw'okuba tetumanyi bigendererwa ng'okuba mu ngalo. Naye enkya tebali akutaasa kukubba ttaka lye bakututteko. So nga gino emitwalo 3-5 osobola okugifuna newepangisiriza katenti. Naye n'omanya nti nsigadde nnina omuntu afollowing ebituluma. Ekibanja kyange nkituddeko. Omuvubi takaayana. Omuvubi. Era ebintu mitono nnyo abavubi gye bejjusa kubanga nafuba okutuuka. N'amata agamu nagataasanga tebanagaasa. Abakolanga mu mawulire ababukedde ebyo babimanyi n'ogaga nno. Okitulyasa. Ingini muleke. Can't we caution him? Tetuyinza mulabula muwoninga. Kuba bantu. Ate abamu nga embeera ne bonaayagala agiveemu tasobola givaamu olw'ensonga. Talina busobozi bugula lyato ddene. Talina busobozi bugula ingini erigendako. Talina busobozi bwa butimba bwako. Era propose yagamba nti batandika batreatinga nga bw'olaba ab'okulukalu. Bw'aba wa ssente za NADS, bw'aba weza emyoga, bw'aba weza abonna bagaggawale, kati ne Parish Development Model. Era yadde siriyo mbeera ku mpewo za radio ne TV kubanga batuyitayo. Manyi bw'obanga watuwasemba mu kibiina era tusemba abantu bawulira nga bakyetaagayo omuntu asobola okwogera ensonga. Abantu abasinga ensonga geraga nti ekituufu nkimanyi naye Muyanja ndeka nze ngende ku TV oba ku radio nkyogere. Era njagala okusabira gavumenti yaffe omuntu ng'ayogera ebituufu takutte jambiya takutte ki mumuwa omukisa kuba mu ebyo mumuyigira ku ebyo byebituyamba ne mugogola embeera. Naye ebyo byonna bannaffe abaagala politics bakirabanga ekibi. Ekirungi bingi nnyo nebaza gavumenti, nebaza nnyo gavumenti okugema, nebaza nnyo gavumenti mu kulwanyisa siriimu, nebaza ebirungi mbyebaza, nebaza nnyo olwa security border to border. Ebyo si byebaza. Naye bwe njala njogera ku bukumpanya obubbi corruption etutta amagombolola, etutta ebyalo, etutta ebibuga. Gwe n'olaba nga amakubo mu byalo mafu naye nga ssente baaziweereza. Bw'olaba ekibba ttaka mu magombolola naye nga baani abalonda obukiiko, ffe mba mwalonda baani abalonda obukiiko bw'amataka ku district, abakulembeze abalondebwa. Kati onsuubira okuddaawo nseke nkube mu ngalo, abantu basiibwa. Era kyovudde olaba obutebe buno mubusanze bweru bubeeraawo okubaaniriza. Taate wange batutwala ono chairman yaŋŋambye tuba tugabana yiika 4 nze nsigazeeko ploti emu ate ogenda okwesanga yamugambye okugabana eri yatutta ekinene okusinga ne nannyini ye yeefuula zo batabaganya. Kusomooza kungi. So kati Honorable tugende ku bizimbe Koome.
embeera eri ku bizinga eyo nga tewoomya nakabululu. Kintu ekyo kyemmanyi abantu b'ekkoome bano mubasalidde magezi ki, kuba mbaddeyo ekisinga 2 emabega. Twatambula okuva wano eno bayitawo Lweza, ekyato wewali eryato lino erya gavumenti ambulance paka Misenyi, ekkubo tulina roads committee etuulako ababaka ba paalamenti. Tebatuula kuteeseza ku bintu ng'ebyo, kiki ekigenda mu maaso bano? Saagala kunenya nnyo bantu nga siriyo, naye njagala okugamba nti buli muntu abalonzi okutuusa we balizuukuka ne bamanya lwaki balonda. Abamu bakyamukanya ayagala kulonda ani avuma ani, omulala ayagala kulonda kuba bamugulidde omwenge. Tewali fainanso yeggwako ng'ekizinga Kome sub-county tebadde considered. Quarter 1 neggwako, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Tekisoboka. Naye sente zaayo abateeka okukuba gikozesa mutya. Era kyovuddwa olaba kati ng'abayi Kome chairman tayinza kuba mukwano gwa Muyanja, kuba bwabibuuza aba abibuuza ye. Nolwekyo abantu b'oku mazzi kwoteeka embeera eno ey'okuba nti bannassa kiri kye nasaba mu nkola okubayambanga bwe tuyamba ab'oku lukalu ne bafuna ensimbi, bali bo bafune mu maato butimba na yingini oba ku looni, naye nga bamanya nti nabo batambula. Sekendi, ebiseera by'oku nnyanja bya seasonal. Era kyovuddwa bwe tutuuka okulondera babeerayo batono nnyo, kuba okulonda kwa Uganda kubeerawo mu January. Mu January teba bya muguzi nnyo ku nnyanja, baba bakomyewo ku lukalu, teba nkolongo, si bye biseera by'empuuta. Kyovuddwa oyinza okwesanga ogati abanaalonda banaaba 10,000 ne wisanga abalonzeyo bali 2,000. Naye nabo bennyini kikyabeetaagisa okwongera amaanyi n'okufaayo ku mbeera yonna bo ng'abannannyini kintu. Ate nali nsabye ne gavumenti wakuba nti saafuna mukisa guddayo Kome ebeere nga econsideringibwa as a unique area, ekifo ekyenjawulo nga Karamoja aliyo ebifo babitwitinga nga byanjawulo, naye kiba n'abantu batono ne bakiwa constituency eyaayo. Kubanga Kome kizibu nnyo omuntu okugaa nti naagendangayo buli wiiki oba mu wiiki 2. Tekisoboka. Kubanga obu planning olugendo noga nti ngenda ku Mande, oyinza okutuuka ku mazzi ne baga nti empewo ekyafuuwa n'olinda egende, olujja kutuuka kiro n'ogenda okudda ne baga omuyaga kweguli, ate omuyaga ogwo gufaananya erinnya baguyita omuyanja. Omuyanja kweguli, olwo n'oga nti kaninde. Kati embeera eyo egifuula unique, naye ndowooza nti ebirowoozo abakulu babifuna era banabirowoozaako. Nendoza nja kaleeta mu maaso ako abantu ba Mukono South, singa obuzze okomyewo nga omubaka wa paalamenti, nteekateeka ki ey'enjawulo oba tukiri oba twalidde okulaba nti libayisa mu myaka 5 egyo? Ekisooka kwe kwongera okubateeseza, kubanga ebitundu byabwe ebimu bikyali so lulo. Twongere okubawa ebintu ebiyinza okubayamba okulima nga tractor, ensigo, okulaba nti abatasobodde kubeera mu Kisoga n'oga nti urban area naye genda ketterere. Okuva Ekisoga okutuuka Ettere watono nnyo, genda mu Luga. Kati abantu beetaaga okulima, genda Empumu, bakyalina virgin land, naye gwayise mu town olaba nga ali mu kibuga. N'olwekyo ekyo kikulu nnyo okubalowoozaako. Ekyokubiri kwe kwongera amaanyi mu bibiina byabwe n'okulaba nti tukola ekisoboka kyonna ekitundu kyaffe ekyo kyonna okubaamu banka. Kati olwokuba nti balina banka
bangi sente bazitereka mu mayumba era zisaasaana nnyo mu ngeri yaabwe. Abali ku mazzi nga bayagadde okubankinga bayita gaba, naye katosi teri banka. Kitugamba banka eno yennyini, tetugamba zino banka za sako ezo bazirina. Ntenjeru, Mpatta, Nakisunga, kati ekyo nakyo okulaba nti bakifuna basobole okuba nga bongera, kuba kati amasomero mu kitundu eyo gye gali, naye era abazadde sente zisinga bakalubira okujja emukono. Ekyokubiri, abalala batuuka okuba nga balina kuzitwala ku masomero mu mpeke. Finally kwe kulaba nti ebibiina ebyo tubiteekamu amaanyi n'okwongera ennyo kye nalinga nkolako ekyokutendeka abavubuka mu mirimu gy'emikono, kiyite skill development, mu kwokya ebyuma, mu kukanika, mu kuzimba, mu byenviiri, byalaani ne kompyuta. Tulowooza nti biba bijja kubatwala mu maaso ng'ekitundu, naye n'ekirala kwe kusaba obutundu obugenze bwekutula babugatte nabo bafuneyo munisipaali, kubanga obutundu obwo bwekutwala babugatta bufuna ebyuma. Naye kati oluusi ensonga y'ebyuma efuuka kanaaluzaala neyeekwasibwa district. Kati egenda okukakkana nga ne sente ezibadde ku akawunti ate zigenze mu birala, kubanga greda mwinemu 2 ate zigenda kukola amagombola 18, ate amagombola 18 gisinga ani ate abakazaakaza nnyo. Naye gwoba oyagala okulondoola bannange amafuta batuwa mangi nga muzenabatu gwe bajja kusembyayo okukakkana nga newo tibalirimye. Olw'ebitongole byetukolagane nabyo nebaza nnyo obulabizi bw'emukono, kuba gye ndi mpeereza, nebaza nnyo Bwakabaka bwa Buganda kumpi emyaka 4 gyonna, era mbadde mu planning and development ku bukiiko obw'essaza ly'Ekyaggwe. Tebiriimu ssente n'ebikusigaza nga oli bize okola ebirabika era ebisiimibwa. So Honorable, akasembayo eri abantu ba Mukono South? Akasembayo mbawulira we mbayita mugamba nti ekituufu mukirabye, musigale nga mukiraba. Tofuna mpalana ya mulala nga yakugamba, kuba omulala alina empalana nga namusuuza ttaka. Ebusooka eyo nagendayo nga babbata namusuuza ekibira. Kati gwe takunnyonnyola ekyo, wabula akuleetera kyejja okugira. Muyanja yatuvuddemu, yakuvuddemu luli wawagira ani? Saaliwo togikwatako nabijja mu mutwe gwange oba mumwabimpa. Nolwekyo gwe omulonzi ali eyo, tunula nnyo kuno weetegereza. Naye n'omulonzi omulala alina mu ggwanga, londa ensonga, tolonda masowaani, tolonda sepiki yadde muzeetaaga. Naye eggwanga lirimu amateeka ageetaaga omuntu akyali soba. Fe bibikebera emmotoka lowooza seneti zaaliwo tibazire. Gwobire gwonaalonda omumanyi niweddira waka n'olwaza kiki bakyakunnyonnyola ekipya. Olinda bana bagenda okulimba kusiiga nziro biki. Byobufuzi by'enzire. Gwe beerayo manya tize gwejja okulonda y'ono. Baana bange ono gwe tulonda, baana bange ono yatutegedde, baana bange taata wamwe yali afaayo omuseyi yamuddusa mu ddwaliro. Ezo nsonga nkulu okuzigattako kuteesa mu paaliyamenti. Abadde omubaka, yali omubaka oba omubaka era asigala omubaka Honorable, omubaka Muyanja Johnson Muyanja Ssenyonga owa Mukono South. We tuli batufunye akadde olulala tuli muyita ne twongera ne tuttaanya ensonga nga bwe zitambula ez'ebyobufuzi mu Greater Mukono naddala wali eri mu Mukono South. So mbadde ne munywanyi wange David Musiika Lyankolo era nze nsigadde Serious Herbert. Mutwegatteko olundi.